Abakorinto ey'okubiri essula 12. Ndi wa kwenyumiriza newankubadde okwenyumiriza tekugasa. Naye kanjogere ku kulagibwa n'okulabikirwa Mukama waffe. Manyi omugoberezi wa Kristo yatwalibwa mu ggulu erya waggulu ennyo, kati emyaka 14 egiyiseewo. Simanyi obanga ekyo kyabeererawo ddala, obanga kwali kulabikirwa. Simanyi, Katonda y'amanyi. Era mmanyi nti omuntu oyo, obanga ekyo kyabeererawo ddala, obanga kwali kulabikirwa, simanyi, Katonda y'amanyi, yatwalibwa mu kifo eky'okwesiima, n'awulira ebigambo ebitannyonnyolekeka omuntu by'atasobola kwogera. Kale, neenyumirizanga olw'omuntu oyo, naye sijja kwenyumiriza ku lwange, okuggyako olw'ebyo ebiraga bwe ndi omunafu. Kyokka ne bwe nandyagadde okwenyumiriza, sandibadde musirusiru, kubanga nandyogedde mazima. Naye kankireke, kubanga saagala wabeewo omuntu n'omu andowoozaako bisinga ku ebyo byandabamu ne byawulira njogera. Naye olw'okunziyiza okwekulumbaza olw'ebintu ebyewuunyisa bye nalaba emirundi emingi, nawe bw'obulumi obungi mu mubiri gwange, nga ye mubaka wa Setaani ambonyeebonye neme kwekulumbaza. Emirundi 3 neegayirira Mukama waffe amponye obulumi obwo. Kyokka yaŋŋamba nti, obuyambi bw'enkuwa bukumala, kubanga amaanyi gange galabikira mu bunafu bwo. Kyennaavanga nsanyuka okwenyumiriza olw'obunafu bwange, amaanyi ga Kristo galyoke gabeere mu nze. Kale olwa Kristo nsanyukira obunafu, okuvumibwa, ebizibu, okuyigganyizibwa, era n'ebinkaluubirira, kubanga lwemba omunafu, lwemba ow'amaanyi. Nfuuse ng'omusirusiru, naye mmwe mumpalirizza. Mmwe mwandibadde ab'okunsiima. Kuba newankubadde nga siriiko bwe ndi, naye abo abatuma abakulu ennyo tebalina kye bansingamu n'akatono. Ebyo ebiraga nti ddala ndi mutume, byakolerwa mu mmwe mu bugumiikiriza obungi. Mwalaba ebyewuunyo, ebyamagero n'eby'amaanyi. Kale ebibiina ebirala ebyabakkiriza Kristo bibasinza ki? Okuggyako nti nze saabazitoowerera mmwe. Munsonyiwe olw'obutaba mwenkanya mu kino. Kaakano neeteeseteese okujja gye muli omulundi ogwokusatu, naye sijja kubazitoowerera. Sibanoonyaako byammwe, wabula nnoonya mmwe. Abaana si be basaana okuterekeranga abazadde baabwe, wabula abazadde be basaana okuterekeranga abaana baabwe. Nze njija kuwaayo ebyange, era nange neeweereyo ddala ku lwammwe, nga ndi musanyufu nnyo. Kale bwe mbaagala ennyo, mumusaana kunjagala katono. Mukkiriza nti saabazitoowerera, naye mugamba nti nali mukalabakalaba, ne mbatega mu lukwe ne mbakwasa. Mu abo be nabatumira, mulimu gwe nakozesa okubalyakula. Negayirira Tito okujja gye muli, era ne ntuma owooluganda omulala awamu naye. Tito oyo ye yabalyakula, ye nange tetwakolera mu mutima gumu, era tetwakwata kkubo limu. Obwedda mulowooza nti twewolereza mu maaso gammwe? Abaagalwa, ffe abagoberezi ba Kristo, byonna bye twogera tubyogerera mu maaso ga Katonda olw'okubagasa mmwe. Kyentya kwe kujja mpozzi ne mbasanga nga mulinga bwe saagala, oba mmwe okundaba nga nninga bwe mutayagala, olwo mpozzi ne wabaawo okuyombagana, obujja, obusungu, okwefaako, okugeyaŋŋana, olugambo, okwekulumbaza, era n'okutabukatabuka. Era ntya nti bwe ndijja nate, Katonda wange alintoowaza mu maaso gammwe, ne nkungubagira bangi abaakola ebibi ne bateenenya bukaba n'obwenzi n'obugwagwa bye baakola.